Bannarotary mu nsi yonna gye beetikka mu ngeri y'obwannakyewa kwe kulaba nga waliwo emirembe mu bantu ne mu nsi ezitali zimu naddala ku ssemazinga Africa abantu okufuna amazzi amayonjo, ebyenjigiriza ebitaliimu kusosola ate nga birungi, enkulaakulana mu bitundu, obuyonjo okutaasa bamaama n'abaana abazaalibwa n'ensonga endala nnyingi. Munnansi wa India Shekha Mehta ono nga ye pulezidenti wa Rotary ow'ensi yonna ow'omwaka 2021-2022 atenderezza nnyo Bannarotary mu Uganda olw'okulwanirira embeera z'abantu mu nsonga ezitali zimu. Rotary in Uganda is great. As I see the membership profile, I'm really impressed, let me tell you. But I can just suggest one thing. Have bigger dreams. You're doing great, but that doesn't stop you from doing greater, greatest. Have big dreams and have a role to play in the nation building process. Bw'abadde akomekkereza obugenyi bwe bwaliko mu ggwanga wano erya Uganda wamu ne mukyala we Mehta leero alambudde etterekero ly'omusaayi erya Mengo Hospital Blood Bank ewalina ekifo gye bagusunsulira okuguwa abagwetaaga eryazimbibwa ku nsimbi ezasondebwa Bannarotary. Okusinziira ku batwala eddwaliro lino, etterekero lino eryawomwamu omutwe omukungu Emmanuel Katongole lyongedde ku muwendo gw'omusaayi mu ggwanga nga mu 2014 waliwo yuniti ezitasukka 205 kyokka ng'abantu abazeetaaga bangi, kyokka zino kati zikubisiddwamu nga buli kiro waakiri yuniti 30 zitwalibwa okuyamba eri abagwetaaga okusingira ddala abakyala abazaala. As a country, we have made progress on maternal and child health, but maternal mortality definitely has remained high at 336 mothers dying out of 100,000 births. What we note clearly, based on our data which is available, over 50%, 45%, 50% of them die because of hemorrhage. Enteekateeka yonna okuzimba eddwaliro lino kampuni ezitali zimu zikwatidde wamu omuli eya MTN, Opportunity Bank, Stanbic Bank n'abalala, era nga bano basiimiddwa nga kati eddwaliro liri ku ddimu ly'okuzimba ekifo ekya emergency oba watuukira abantu ababa bagudde ku bubenje nga beetaaga obuwumbi 15 kubanga okuzimba kuwedde ku bitundu 9 ku buli 100 kyokka ebyuma ebigendamu tebannabifuna. Through you, dear Chief Guest, I appeal to international Rotary and the local Rotary clubs to come alongside Mengo Hospital so that we can finish this very important unit and equip it. Eno gyavudde n'ayolekera ekifo kya Makerere Peace Center mu ssettendekero wa Makerere era nga Vice Chancellor wa ssettendekero Barnabas Nawangwe n'abatwala Makerere Peace Center be bamwanirizza ng'asoose kulambula ssettendekero ono gwatenderezza ennyo. Mehta eno gy'asinzidde n'ategeeza nti emirembe tekitegeeza ggwanga kubanga temuli ntalo oba olutalo wabula n'abantu okubanga tebalina bintu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo n'ebizibu ebijjirako tebayinza kuba na mirembe. There are so many of them who may not necessarily be able to stop wars, but mere absence of war is not peace. So each of them play a big role in bringing peace, either by resolving conflicts, bringing ceasefires temporarily, but ensuring that humanity progresses. And each of them have a role to play and you have a role to play. Ssettendekero wa Makerere yakasomesa abantu abakuguse mu kuleeta enkola ezireeta emirembe 15 ku madaala ag'enjawulo nga kati balinawo abayingidde abawerera ddala 20 okusinziira ku Barnabas Nawangwe. The Peace Center enhances our relevance to society and enables us to meet the needs of our communities. Mehta mu nsisinkano ne pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni gye yabaddemu olunaku lw'eggulo ategeezezza nti baliko ensonga nnyingi ze baakoonyeeko nga muno mwe muli ne Bannarotary abagenda okwongera okutumbula ku nsonga za tekinologiya mu matendekero agatali gamu, kyokka ono akikkaatiriza nti Rotary teyeenyigira mu byabufuzi. Obugenyi bwa Mehta mu Uganda tebugenda kuganyulwa Bannarotary bokka wabula ne Uganda okutwalira awamu. Mark Jackson Kasule, BBSKATI, Ageesigika.